bwaba wawagira omuyimbi wo walakijale fana omuyimbi wo walakijale mugende bulungi nga bwe mwajja ne lakijale yammwe gwe fani wagenda n'owagira omuyimbi wo owalakijale omuyimbi wakufuukidde omuyimbi wawagira omuyimbi wo owalakijale kakati mugudde ne lakijale ettutumu liweddewo booking tewakyali ennyimba tewakyali oli mu kujjonkera enkudi kabaata history in the making yuza Saalongo ekyabadde Saudi Arabia tekirabangako tekibangawo munnakyalo waabwe najuzize Saudi Arabia teri muyimbi wa Uganda yali akikoze Lil Pazo besides ebizibu byonna ebimugwiridde gye buvuddeko awo nalabako akatambi ng'alinga alwanagana ne ani epasi ne tulabako awo ensasagge omugenzi akatolubwa balooya ne famire ye nga baayagala okubeera nga bayiririra miliyoni 3 yesu olw'okuddamu oluyimba lw'akatolubwama lwe bayita ebiiso ne tulabako ensasagge zibaddewo nnyingi nnyo okubeera nga bamukuba obucupa saawa zineeno akyagendera ku mateeka ge 10 ge yateekawo agafuga Lil Pazo lunnabe nera amateeka aga yeeyongedde okubeera nga agatusomera neeyongera n'okusekerera abo abayali mu kubeera nga balwanyisa enkudi tenkudi weeri enkudi ejja bbeerawo enkudi alina okubeera nga agiyimba so akatambi kanondoza kankako okuva gye katandikira paka gye kagweresobola okubeera nga okeerabirako akatambi ke kano bw'oba wawagira omuyimbi wo walakijale fana omuyimbi wo walakijale mugende bulungi nga bwe mwajja ne lakijale yammwe gwe fani wagenda n'owagira omuyimbi wo owalakijale omuyimbi wakufuukidde omuyimbi wawagira omuyimbi wo owalakijale kakati mugudde ne lakijale ettutumu liweddewo booking tewakyali ennyimba tewakyali oli mu kujjonkera enkudi kabaata history in the making yuza Saalongo ekyabadde Saudi Arabia tekirabangako tekibangawo munnakyalo waabwe najuzize Saudi Arabia teri muyimbi wa Uganda yali akikoze bw'oba wawagira omuyimbi wo walakijale fana omuyimbi wo walakijale mugende bulungi nga bwe mwajja ne lakijale yammwe wawagira omuyimbi wo walakijale akufuukidde omuyimbi wo walakijale tewakyali ndongo olwalakijale booking zikendedde olwalakijale abantu baagala enkudi kakati olwanyisa enkudi genda n'omuyimbi wo kabaata nagamba wano abantu tewali gwe ngenda kuwa amasannyalaze wagamba ne tukola amateeka ne tugamba never skip Lil Pazo videos teeka lyakumeka lyakutaano lyerifuga TikTok wano bannayuganda ne bankwasa omulimu mbuuza mulimu ki bannayuganda bankwasa omulimu ogw'okugoba abaana ab'effujjo ku internet ku TikTok ne baŋŋamba Pazo twagala otugobera abayimbi for you abalakijale ogwo ngukoze bulungi ne bampa contract ya mwaka omulimu ngukoze bulungi era bwe contract ya mwaka bannayuganda be baginkwasa ne baŋŋamba tukooya abayimbi ab'effujjo Lil Pazo tukuwadde contract batukolereko ne mbabuuza bakama bange omulimu mumpadde trust munneesize munzikiririzaamu bakama bange ne bankwasa obuvunaanyizibwa omulimu ngutambuddeko ebitundu 95 for you genda bamukubye genda era ng'oliko ku for you genda trending bamukubye genda duet genda bamukubye genda kabaata abantu buli lwe bagamba yuza Saalongo nga tuyuza bakube history in the making nabagamba sirina muntu gwe ngenda kuwa essannyalaze kabaata nina ttono kale naawe olinga bikitegeeze gayinza okuvaako omulundi gumwegaggwako essannyalaze nina ttono mu kifo ky'okunkwata obulungi banzibeyo unity ate banzijonkera eno gye bajja mu bintu bya propaganda nze chairman waabyo nga nze sinnayimba ffe twabeeranga ne Facebook nga tulina ebibinja by'abayimbi bye tukoleranga nga tuli mu WhatsApp zirimu abantu 10,000 nga mukeera leero ne mugamba tuvume kabaata gy'emirimu gye twali tukola nga twaggulawo page ku Facebook ebiseera ebyo TikTok nga tennajja
ng'olina page mu ssimu omuyimbi agulira essimu ya Infinix n'obeera ne Facebook page nga 10 nga zivuma abayimbi banno n'ogiteekako kalala nkome ebuyikwe n'ogiteekako Sessange Makindye naye nga omuyimbi oyo gwokolera kati obwo obuzannyo bwe mujjamu tubumanyi baana mmwe bye twasookamu ate era ekyo ekibinja kiba kikolerwa abayimbi akeera ku makya n'agamba mujjonkera ono sirina gwe ŋŋenda kuwassa nnyalaza gwe alyeyo nga ogalemedde wayingira omuyimbi wo walakijale kaakati ogwiridde mulakijale ate tetubaagala era ogamba bantu lwaki oyogerera mu ngero nga Yesu Kristo Ulange egambo osaasiranga nnyo omuntu eyali abaddeko ne ssente n'ayavuwala era omusabiranga nnyo kikyuso mugambe nti ye nze ŋŋende mu maaso mugambe nti ye mu comment atandike yalinga live ali mu Saudi Arabia